Mu kiseera kino bannabutambala basula babiibya olw'essanyu eringi lye balina okwaniriza omutanda ku matikkira ge ag'omulundi ogwa 23 ge yasiima gakuzibwe mu ssaza lyeryo. Mu kiseera kino buli w'oyita wazimbiddwa ebiyitirirwa era ng'amakubo gonna gayoyoteddwa bulungi nga n'empologoma weenaayitirawo nga buli kimu kiri malidaadi. Era bannabutambala basanyufu nnyo era essaawa eno balindirira mutanda bagamba atuuka ddi basanyufu. Ffe tuli basanyufu nnyo kuba tukola tweyagalidde teryatukaka ate tukola twagala ate tujja ffeffekka teryatukaka naye kyannaku nnyo okulaba ngeri ate abawulira obubi kubanga ffe tuzza okukola emirimu gya Ssaabasajja Kabaka. Ffe okwagala kwaffe bo bwe baba tebaagala be bamanyi. Ndi musanyufu ddala okuviira ddala nava ekyaddondo kuba nava ngenda mwezi 14 omwezi guno ogw'omusanvu nsiisidde ddala wano okutuuka olwaleero nga ndi n'obukakafu ddala nti Ssaabasajja Kabaka nina omulinda n'essanyu lingi ddala. Era buli nkowoola buli omu ajje e Butambala tujagulize wamu amatikkira ga mwana wa Muteesa mwana wa Mwanga n'Echwa ngera tubakoowoola mwenna bannayuganda mwenna gye muli n'abatali baganda ensi yonna. Abaana b'amasomero nabo bawera okubaawo nga Obuganda bujaguza amatikkira g'empologoma ag'omulundi ogwa 23 mu ssaza lyabwe ery'e Butambala. Mpulira bulungi kubanga adde amaze ebbanga ddene nga tekyalayo kati wakyadde tuwulira essanyu lingi era tugenda mwaniriza bulungi n'essanyu lingi. Era Kabaka tugenda muwa amazina wano ku Sande Kiwajja asanyuka. Tuwulira bulungi nnyo kulaba Kabaka waffe. Tetunamulaba nze bulijjo simulabangako bunene ogenda okusooka nange era nze nja muziniramu amazina agange nzekka tujja muzinira amazina amaganda. Ate ye Katambala atwala essaza lino Twaharwanyaga ategeezezza nti enteekateeka zonna zaawedde dda nga olunaku lwokka lulindiriddwa okutuuka. Wano Ssaabasajja Kabaka we yasiimye okujja okuliza amatikkira ge ag'omulundi ogwa 23. Katambala atutegeezezza nti ku mulundi guno ebyobuwangwa byakutunuulirwa nnyo okwawukanako nga bwe guzze guba. Kye basalako ne bagamba nti teva muto y'engoma eno eya Butambala. Wessaza agikubako ng'agenda nga aduumira luliro zaali nga ntabaalo nika tuduumira abantu okgenda obanga asaggula abantu bagende bakole emirimu gy'Obwakabaka nga bulungi bwansi tugogola enzizi n'ekirala. Engoma zakolanganga empuliziganya nga bwe nkuba engoma eno singa njikuba lwa kizibu. Omuntu alibulira nti engoma eyo embuga wali obuzibu nga noweeri akuba amaloboozi agatambuzanga kyova olya nga bagamba nti ekibi kiikira engoma okulawa engoma olozira ye. Okwawukanako ng'emikolo egy'amatikkira bwe gizze giba oba oliawo n'egy'okujaguza Ssaabasajja ng'atuula ku nnamulondo y'abajjajjaabe ku mulundi guno Abatambala bakikoze okwawukana ku masaza amalala nga bagambye nti Ssaabasajja bategese ng'emikolo bwe gyali kuva Buganda bwe yatandika era ku mulundi guno tagenda kutuula mu ttenti ya matundubaale wabula agenda kutuula mu nnyumba enzimbe mu kikula bwekiti nga Katambala bannyonnyola. Ffe ng'Abaganda nkeritanyi tukwatizaako Obwakabaka bwa Buganda okujja okukola emirimu gino ku musingi gw'obwannakyewa. Tetusasula wadde 10 tujikola lwakwagala ggwanga lyaffe n'Obwakabaka. Amatikkira gano ku mulundi guno Ssaabasajja yasiimye gasigibwe ekifaananyi ekirungi eky'amatikkira agasooka. Amatikkira agasooka gaali kisibwa ku musingi gwa buwangwa, ennyambala n'enzimba y'ebintu byonna ebyaliwo. Era bw'otunda kati olwaleero olaba olubiri lwa Ssaabasajja tuluzimbe mu ngeri embiri ezasooka. Ssaabasajja n'ajja okusula Mukama n'aba akkiriza. Ng'emu ku nteekateeka olwaleero abantu ba Beene bakugenda mu maaso n'okujjanjabwa era nga n'olunaku olwaleero basiiba weebwa bujjanjabi mu mbeera ey'olusiisira lw'ebyobulamu. Ennaku zino tuteekateeka olusiisira lw'ebyobulamu lujja kubaawo ng'ennaku z'omwezi 29. Kye tuyita olusiisira lw'ebyobulamu be basawo abakugu abeegattira awamu mu bibiina eby'enjawulo ne bagamba kuno tugenda Butambala tujjanjabe abantu bonna
mu biti byabwe n'okuzuula endwadde ezibaluma. Kaakati oli bw'ojja ne bakukebera ne bakujjanjaba bw'obanga ddala obulwadde bwe bazudde tebasobola bujjanjabiraawo nga bakola rifaalo nga basindika mu ddwaliro eddene naye bafaayo balondoola omuntu oyo gwe basindise. N'ekyo nkubira omulanga abantu baffe mwenna mujje bajje bakebere. Ennaku ezebbiri za mugaso nnyo kuba muyinza okubeera nga muyina abasawo bajjanjaba naye ngaofuna dokita yennyini kizibu. Naye kati dokita waali badokita bajja kujja bangi abakolera awamu mu bitongole ebyenjawulo bakebere abantu baffe obulwadde obaluma. Amatikkira g'omulundi guno gaakubaawo nga 31 omwezi guno ku Sande era nga gakutambuzibwa ku mulamu okugamba nti Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II ku Nnamulondo y'abajjajjaabe ly'essanyu lyaffe. Kaweesa Lubwama ku lwa WBS TV mu ssaza lya Ssaabasajja e Butambala.